Ngenda kulagira Commissioner of Land Registration at section 91 asazeemu ekyapa ekyo. N'ekyo ekyapa ekyo kisaliddwamu era tugenda kukola kati process eyo ekyapa kifu. Minisita omubeezi ow'eby'ettaka Dr. Sam Mayanja asazizzaamu ekyapa ky'ettaka lya mayiro 2 mu disitulikiti y'e Ssembabule nga kino kiddiridde abatuuze ku kyalo Kitayirwa B ekisangibwa mu ggombolola y'e Mitima mu ssaza lya Mawogola North okwekubira enduulu nga balumiriza abaana b'omugenzi William Lugobe ababagoba ku ttaka kwe bamaze emyaka. Era nga nsinzira mu tteeka eryo ndagira Commissioner Land Registration akisazeemu mangu. Ettaka eryogerwako kuliko n'essomero lya gavumenti erya Kitayirwa Primary School ng'abatuuze bagamba bamaze ku ttaka lino emyaka egisoba 4 wabula abaana bano baziba batulugunya nga ne bannaabwe abamu bafudde. Ba Lancers be batugoba bajja 26 kubanga 83 nga tuli wano prosesi ya gavumenti yatusangawo 95 netugabira. Ssentebe w'ekyalo kino Bushaija Christopher agamba nti abantu be bali mu bweraliikirivu nga n'okkola tebakyakola kuba batya nti essaawa yonna bandigobwa nga ye ssentebe w'eggombolola Mbamu Richard ategeezezza nti ettaka lino liriko pulojekiti za gavumenti ezitasaana kutaataaganyizibwa. Eyali ssentebe w'eggombolola eno nga tebannagisala ku luguusu Lukalakule Fred agamba nti gavumenti yawa abatuuze omukisa beegule kyokka omugenzi Lugobe kino teyakikola ng'olwafa abaana be ne batandika okusaba ettaka eryo. Amataka baagatugabira 74 kaakati ono Lugobe yazira kugambe okuzira wukimanyi yazira eno exercise yagizira kaakati bano abaana era olaba ye Lugobe yafa nga tasabye kakati ba trustees be bajja ne basaba nga bamaze okumanya nti ba ranchers bafunanga Akulira eby'ettaka mu disitulikiti y'e Ssembabule Champion Kananura annyonnyodde engeri abaana ba Lugobe gye baafunamu ekyapa nga kino baakikola nga nabo abakulembeze tebamanyi. Netusanga nti baakolako ekyapa wano we tuli ekya 2 square miles baakikola ennaku 8 Ogwokuna 25 April 2005. Abadde RDC wa disitulikiti eno Jane Francis Kagaya yasindikiwe Maracha yekokodde abayita bannantagambwako bagamba nti be basinze okutulugunya abantu ku ttaka. Bano abagamba nze sikwatwako bwe businze okujoonyesa Ssembabule ono kati nga bw'owulidde oli n'asinga n'omusango nga ne court orders tebagala zisekisa mu nkola. Omuyambi wa President ku nsonga z'ettaka Fiona Ndyomugenye agamba nti yatuukako ku ttaka lino n'akola okunoonyereza nga yeewuunyizza engeri abalamuzi gye bakwatamu emisango gy'ettaka era n'asaba President okuyingira mu nsonga zino. Naye oluusi kkooti erina ebintu byekola naffe abatasomye mateeka n'oyingiramu n'osoma omusango n'oba nga togutegeera. Waliwo bye nasoma bye saategeera ebimu ebya kkooti. Kyanaku nnyo nti abantu bano baneighbours ba President ekyo kyekiseera okunnuma kati bw'aba nga balumizibwa ng'ensonga zaabwe tezikolebwako ne basigala nga beevuma gavumenti nze ekyo sikirabamu kintu kuba kintu kiramu. Minisita Sam Mayanja asazizzaamu ekyapa ky'abaana ba Lugobe ng'agamba nti kyakolebwa mu bukyamu n'agumya abatuuze nti baakutuula ntenda awatali abagoba. Ngenda kulagira Commissioner of Land Registration at section 91 asazeemu ekyapa ekyo. N'ekyo ekyapa ekyo kisaliddwamu era tugenda kukola kati process eyo ekyapa kifu. Kati mwe abaliko mubeere ku ttaka lyammwe ekyapa kino ekyakolebwamu kifu. Ivan Mugisa yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.